People power. Atikambize mu Luganda very briefly. Ensonga ndi wakogera ku bbiri ekisooka ensonga gye tuyita harmonization oba okukwatagana kw'abantu baffe. Basawo ne banyabo olukiiko lwaffe olw'ebyokulonda lwe bayita election management committee ffe tuluyita Piraato nti lwe lugenda okusala ki omusango egoye esemberayo ddala wali akakiiko kafa ak'ebyokulonda kagenda kukola vetting bwe muba abantu basatu bana kasaleko ani agwanidde kufuna tiketi y'ekibiina naye nga tetunatuuka eyo tubadde tubasaba nti mmwe bakandideti baffe abasobola okukwatagana mukwatagane mutwanguyizeemu ate n'ekirala tusobole okubeera ku bifo byonna byonna muwulidde statistics ze basomye ng'abasinga wano mwegwanyiza bwa memba bwa parliament ebifo ebimu nga LC5 chairman owulira abantu bakyali batono ogenda n'olaba district emu ng'abantu katugambe abantu 8 besimbye ku kifo ky'obubaka bwa parliament naye nosanga mu district eno eyo yennyini nga tetunafuna candidate owa LC5 chairperson oba ng'oyo candidate aliko munafu nnyo kitegeeza kyekyo nti ekibiina kirina emitendera ebiri ekisooka mwenga bakandidate musobola okutuula bwe bakandidate 8 ne mutuula ne musalawo nti mumanyi ki ono kagende ku kifo kino ono agende ku kifo kiri to increasing chances zaffe kubanga harmonization ekisooka nabagambye okigendamu nga weeyagalidde tebakukaka tubadde tuwulira nti nze bankase okuva ku kifo kino awo muba mulimba kubanga harmonization yonayina musobola okutuula mwenga abakandidate gyetuyita candidate harmonization ne mukwatagana ne musalawo titubadde 5 ku kifo ky'obwa MP ono omu kagende kuba meeya naye bwe muba mutudde ne mugamba muyinza okwesanga ne kuba meeya waliyo abalala baliyo kati kibadde kitegeeza nti mwe ababiri abatudde oba abasatu nti ono gwe musanze wano automatically mukoze eki kubanga era waali kakati kiba kitegeeza erinnya lyo naaga gwosanzeeko kagenda kusindikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda kakole vetting kaba vetting kalabe ani omutuufu ani asinga ku banne so kansubire ekyo kitegerekese bulungi nnyo then ne bagamba abasewo ne banyabo nti tulina nekyetuyita party-led harmonization oba okukwatagana ekibiina kwe kigenda okugezaako okukola ekyokulabirako era president yataskize badeputies be 4 mu regions ez'enjawulo kambabuuze deputy wa Buganda bamuyitaani basewo ne banyabo mutegeko kawunaligo namwe bamuyitaani deputy president wa Northern Uganda bamuyitaani Dr. Temugerabidde ono ayinza okubasumbuwa deputy wa Western Uganda amanya go gonna asatu bamuyitaani asatu gonna ngeetaaga Honorable Joel Jacqueline tukamushaba deputy president wa Eastern Uganda yani Honorable Nambeshe John Baptist kakata wa president abakwasisa obuvunaanyizibwa okukulemberamu mu kugezaako okukwataganya abakandidate baffe ekyo kye tuyita harmonization so badeputy president baffe abo bajja kutwala obuvunaanyizibwa obwo bakommunicatinge eri abantu ab'enjawulo ate n'ekirala muyinza okubeera nga muli eyo muwulira mwagala kubeera harmonized nga temulina mediator mutuukirire offices zetogeddeko si kakiiko k'ebyokulonda kubanga oyo judge kakati wano bagenda kubanga bakola ng'aba mediator so tulowooza ensonga eyo mukitegedde mwena n'abamawulire ne bakitegeera tetwagala kuddamu okulira abantu bagamba gundi yampise n'angamba va ku kifo kino ogende ku kiri kubanga ekyo tekiriiyo mu NUP tukitegedde ffenna kale ekisembayo bategeezezza abasibo ne banyawo nti NUP kyekibiina kyokka mu Uganda ekyavayo ne kisalawo nti okwesimbawo mu NUP oba okulwanira okwesimba kufuna tiketi y'ekibiina tolina kusasula ne bweziba nusu 100 ekyo twakikola nga tuyimiridde ku mbeera y'Abannayuganda kubanga basewo ne banyawo fe abali wano tuyinza okuba nga tuyinamu ku kyolo naye abantu baffe abamu mu regions ezimu
baavu nnyo otuukayo nga tebalina kyolo, tebalina kyakulya, tebalina kyonna so etusalawo nti abantu abo bonna tubawa omukisa basobole okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. So netwebuuza mulaba abo kati ngaaba NRM nosaba omuntu miliyoni 3 okwesimba kuwa MP nodamu n'omusaba miliyoni 3 Electoral Commission kubanga tukira mu kibiina bawasa miliyoni 3 ate ne badamu ne bawasa miliyoni 3 kyetulowooza nti kiri unfair tekikirizibwa. Naye ekyo tekitegeeza basawo ne banyamo nti NUP teyeetaaga ki sente. In fact fe abasinga okwetaaga ki sente kubanga aba NRM bo bwe bafuuka yala bagenda mu kigo ky'eggwanga ne bajjayo sente. Kyova olaba abajuuzi mu kalula kago bagamba nti bo bakozesa biliyoni ezisuka mu 9 NUP nekozesa biliyoni 3 zokka. Kati compare and contrast. Naye ne baba bakozesa sente nyingi nnyo twabawangula era ne batupa bubbi ne baleeta kyati ne bakola ki. Kitegeeza kyekyo nti twetaaga sente basibo ne banyabo era okutandika ne Monday next week tujja kutandika fundraising drive. Tubasaba bwe tubayitako ogwo omukolo ogw'okulonkinga fundraising yaffe mujje n'amaja agawerako nno naye galiko olutale teri gwe tugenda okukola ki okukaka. So oba oyagala kuyambako ku kampeyini eyo kampeyini weba etandise twetaaga amafuta mulaba tulina bakandidate bangi abamu twetaaga kuwanominatinga bayambako mu nomination fees twetaaga kuyambako abamu mukimanyi kampeyini webeera expensive ebyetaagisa byonna n'olwekyo tubasaba ekiseera ekyo bwe kituuka ne tubayita mujje ne sente tusobole okutambuza kampeyini yaffe. Kampite leader wa parliamentary team yaffe ajje naye abyogere. People power! Our power! SG kati n'olusungu agenda alwerabira alekera lugeto mukyolo najagamba sente. People power. NUP everywhere. Mr. President, your deputies, our SG, our NEC, colleague leaders at various levels, ladies and gentlemen, it's good we're meeting here to just keep updating ourselves, ready ourselves for the upcoming election. It's can put our house in order, harmonization, the tranquility that we need to brace ourselves. You see, of late, I'm sure you have been seeing, there is lots of